Bw'otuuka mu kibuga Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo amaaso ogakuba ku busundiro bw'amafuta obumanyiddwa nga single pump obubunye buli wamu. Newankubadde obusundiro buno bwa mugaso naddala eri abantu bawangalira amasosa ag'ebyalo ababukozesa naddala ab'ebidduka bagamba nti bususse okubaguza amafuta agatatuukana na mutindo ekiviirako ebidduka byabwe okufa. Gatonoonera yingini, ekyokubiri gatuttira injekita pampu. Bano balumiriza bannannyini busundiro buno okugatta amazzi ko n'amafuta g'ettaala mu mafuta gaabwe. Tugenda ku pampu n'omuganda nteeramu emitwalo 40 n'agateekamu. Emmotoka n'etandika okuba nga ekuba ampusi n'etandika okwesika. Tugamba nedda kandabe ettanka n'ogenda wali ne bajja mu ttanka ne bagakamulamu osangamu amazzi. Okwemulugunya kwa bano kwe kuwaliriza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga Uganda National Bureau of Standards n'abaminisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo okuweera obusundiro buno olw'obutatuukana na mutindo. Tebukkirizibwa mu mateeka era yeena abuteekawo aba akikoze ng'amenya amateeka. Amateeka ge tulina teganateeka mu nkola regulation ey'okulabirira ezo single pumps. Bagamba nti okusinziira ku bisaanyizo ebyetaagisa okuba ne bizinesi ekikula kino gamba ng'obugazi bw'ettaka teri ssundiro lyonna libirina ekiteekwa obulamu bw'abantu abaliraanyeewo mu matigga. Kati ettaka liwera tugamba nti minimum ebeera fuuti 10 ku 10 oba mita 3 ku 3 eyo eya filling station. Mufube nnyo nga mugenda mufu byokka bwe tumaze okukakasa omutindo gw'amafuta si bifu byonna ebyo ebicupa ebyo tutumanyi n'obungi bwago oyinza okulowooza nti baguliza liteemu naye nga tegawera. Twogeddeko n'abamu ku bantu abali mu mulimu gw'obusundiro bw'amafuta buno ne batutegeeza nga bwe bakooye okutulugunyizibwa ab'obuyinza. Twatundira amafuta mu bidomola naye tugenda okulaba amafuta ag'omu bidomola nga kyabulabe nnyo amafuta ag'ebidomola okubanga tugatundira tugateeka mu mayumba nga kyabulabe ne tutandikawo busingo pampu. Bano baagala waakiri bateerwewo etteeka eryabwe kubanga tebasobola kugendera ku tteeka ly'amasundiro manene eririwo kati. Waakiri obe ne poloti yo fuuti 3 ku 2 oba 3 ku 3 naffe tusobole okuba nga twettanira omulimu ogwo. Batuweemu obudde obumala nga tunoonya ssente ezigaziya we tuli kubanga nazo zennyini tezikola ki tezirabika. Ssente enzibu tukola bwe twongereza tulina sitepu ze tugenze tutuukako naffe twagala omulimu ogugezi kuba tuwali agala dduka. Bagamba nti singa kibadde kisoboka bandiweereddwa obuuma obupima omutindo gw'amafuta nga bo bennyini okusinga okuba guba mu bizinesi. Naffe ffennyini tusobola okugakebera okusinga bali bwe bajja obuzi ne batugamba nti makyamu ate nga times goonoona ebidduka by'abantu.